nnyo. Obukedde olunaku olwaleero nga story esinga otambula eya Alien Skin n'omukyala agambibwa okuba nti nno maama w'abaana be mulinamu abaana basatu yavuddeyo ne yeekubira enduulu nti Alien talabirira baana be. Yaddukidde ku poliisi y'e Katwe ng'emboozi bw'ogenda okubeera ng'ogiraba wano eno ng'agamba nti nno Alien Skin ekisooka yamuggyako abaana be, ekyokubiri amutulugunya wakati mu kumukuba n'okubeera nti nno yamugattako omukyala omulala mu nju emu ate n'amusuula wabweru eventually n'abeera nga talina gy'akudda. Naye mu bigambo bye bw'omuwuliriza kyasinga okubeera ng'alaajanira okubeera nti nno bamuggyako abaana be tasobola bafunako access. Naye omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Oweyesigire avuddeyo naye n'akakasa nti nno omukyala ddala kituufu yadduukidde gye bali era nti nno waliwo n'ebirala bingi nnyo ye by'atasobodde kwogera naye ne bamusaba abitwale ate mu kooti ya family court eri awo Makindye. So eno story ekituufu kiri nti nno story ezibadde zikuba Alien Skin naye eno story eyinza obeera nga ndalamukko okuba story ekwata ku bakyala oba ku mukyala. Abakyala bonna bayinza okudda emabega we ate badde emabega we nga force y'abakyala ebadde y'amaanyi nnyo okufa ng'onyawo kiyinza okubeera ekirala. However mu bigambo bya Eriki ono ye mukulu wa Alien Skin ate ye muyambi we ye agambye nti nno waliwo maybe abantu abali emabega okubeera nti nno bino byonna bigenda mu maaso okubeera nti nno battattana erinnya lya Alien. Jjukira Alien y'omu ku bayimbi mu Uganda abasinga okubeera n'abalabe abangi ennyo olw'ettutumu lye n'olw'engeri abantu gye bamwagalamu. So kyonna kisoboka, basobola omuteekako omuntu n'amulwanyisa. Ekirungi teyeegaanye nti nno omukazi tamumanyi oba abawaayiriza nti nno mwana yamuzaalamu abaana nga tamuzaalangamu. Kyakkiriza nti nno omukyala maama w'abaana ba Alien. Kaakati okuvaayo ye n'agamba nti nno waliwo abamuli emabega okuttattana erinnya lya Alien. Kyensuubira nti nno omukyala yenna nga omwami amwagala era nga mulinamu abaana fine kisoboka naye kiyinza okubeera ekizibu ate lwaki mu kaseera kano nga bbanga lyonna ate mumabegako wali Alien babadde n'obugulumbu babadde tebakikozesa naye ne bakikozesa mu kaseera kano nga ennyanja eringa ebadde etadde. So ebibuuzo bingi nnyo, naani ayinza okubeera ng'ali emabega wa kino ekintu. However kisoboka okubeera nga n'omukyala kyakomplainingako kituufu naye omukyala agamba nti nno bamuggyeko abaana be abaana badde asobola balabirira kuba kigambibwa nti nno mu bigambo bya Eric mukulu wa Alien nti n'omukyala bamuggyako abaana nga tasobola balabirira era abaana baali bakaaba nnyo nga tebaagala kubeera n'ambawe baagala kubeera ntaata waabwe. So ebibuuzo bingi nnyo naye ngenda kubanga njogerako tusooke tulabe emboozi eno then nkomewo ate nkubuulire. Poliisi y'e Katwe eyise omuyimbi Patrick Mulwana amanyiddwa ennyo nga Alien Skin yennyonnyoleko ku bigambibwa nti tawa maama w'abaana be buyambi ng'okwo kwagatta okumukuba buli lukya. Naye ensonga y'okuba nti waliwo obutabanguko mu maka twabawadde ebbaluwa bagiwa omuntu yenna oba kyeyamaanyi oba n'abakyala asobola okuba nti nabituusayo eri Patrick Mulwana asobola okuba nti nno yeeyambira ku poliisi. Luke Oweyesigire yamyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano agamba nti mukyala wa Alien Skin nga ye Aisha Namusoke yaguddewo omusango olwabba okumukuba n'obutamuwa buyambi bw'abaana abasatu be yamuzaalamu. Lumiriza omwami Mulwana Patrick kuba nti tamuwa buyambi bwa mwana okwotadde okuba nti namulumiriza obutabanguko mu maka. Agamba ensonga endala z'ababuulidde bamuwabudde azitwale butereevu mu kkooti y'amaka. Naye waliwo n'ebimu bye yatusabye tumunyerezeko ne tumutegeeza asobola otuukirira family court yawe Makindye. Namusoke yaze ku kitebe kyaffe mu maziga n'ategeeza nti amaze emyaka 9 ne Alien Skin kyokka nti okuva lwe yafuuka serebo embeera ze zaakyukanga n'olusembyeyo yamukubidde mu maaso ga nazaala we ng'amulanga okumwanukula olw'okunonayo abaana ewa jjajjaabwe. Lwakuba ngenza okujja wano nga natowolokose ffesi nga nginyizenyizeeko
naye buli wamu wannuma. Agamba nti gye buvuddeko yamugattako ne mujja we mu nju emu kyokka ekyabadde akigumidde ate n'amugoba waka ku ssaawa 6 ogw'ekiro n'okumuggyako abaana b'abato. Firstborn wange ali myaka 7, addirira ali mu myaka 5, omulala ali mu myaka 2 n'ekitundu. Mujja wange n'amanyiira baatuteeka mu nnyumba emu ncunyizibwa, saalivuddeyo naye kindeese okuvaayo nkubibwa n'okungoba nangoba ssaawa 6 gwa kiro. Agamba nti kati asobeddwa ew'okudda kuba n'ewaabwe baamunyiigira nga lwe baakyalako gye yafumbirwa baabavuma ne baboogoloza. Era nabo kasita obagamba obaako kye bagamba nga bagamba dde ewa bbaawo kuba yabayisaayisaamu dda amaaso obukyayi bwonna baabussa ku nze. Agamba nti ebituusa embeera emutamye nga kati ajulirira kufuna musajja mulala n'asaba ab'obuyinza bamuyambe addizibwa abaana be. Mbakoola bakama bange musitukire mumujje munyambe. Obulumi nina bungi ku mutima nze nga nze omuzadde. Ebyola byonna baali bikoze ne batandisa abaana bange okusinga neetaaga abaana bange. Alien Skin tumunoonyeza ku ssimu ye emanyiddwa nga teyitamu kyokka muganda we Eric Nsubuga era nga yakola ng'omuyambi we awakanyiza ebyogerwa Namusoke nti Alien Skin yamukuba. Yamukubye naawe nga mukubira ki? Agamba nti ayokedde ne muganda we n'amutegeeza nga Namusoke we bamuvuddeko akole by'ayagala era nti bakimanye waliwo omulabe waabwe amusendasenda okwogera ebyo byonna. Nze njogere ne Kiba n'agamba nti akole by'ayagala okukola. Bwekinuma ndowooza abamugambye kola bwoti ne bwoti kugenda ogere bwoti ne bwoti okitegeera. Nsubuga agamba nti n'abaana Namusoke baakayanira tebayagala kubeera naye kuba n'olunaku lwayogerako yali abajja ewa jjajjaabwe nga bakaaba. Era n'amubuuza nti abaana bo bennyini b'ozaala ababo batuuka okwegaana kitegeeza nti obayisa buki. Ignatius Kamya yakusakidde ekkulire lino. Emboozi mugire bulungi nnyo ekituufu kiri nti nno abasaba musabe si byangu eno emboozi musajja waffe eyinza obutamuleka waggulu. Abasaba musabe naye mukimanyi bulungi nnyo nti nno omukulu Stickman mu Sudan munywa nnyo wa Alien Skin njagala mukubireko. Manye ennaku zino kati twogera ne facts njagala mukubireko mubuuzo bono omukyala amumanyi oba byayogerako bituufu. Sudan essimu ebeereko tutandise kati ngenda kufeffetta buli muntu gwekikwatako kantandikire mu Sudan. Eric naye ngenda mukubira mu maaso awo Ennaalongo Kitone naye ngenda mukubira. Teri kola mboozi nga tetuukaganye na mutindo bassebo ne bannyabo. Stickman mu Sudan ogamba otya? Mu Sudan alisted ogambita baba ali kiriya. Oli Kachumbali TV mukama wange ensi yonna ekuwulira. Ndi Kachumbali TV ensi ekuwulira. Ensi empulira ndi live. Oli live abantu balinze kuwulira kiva mu ggwe kuba emboozi gye balabye ku TikTok ku YouTube TikTok wonna ensi eyagala kumanya lwaki Kachumbali onoonya mbizibu. Kino tekirinda tekirinda omukyala yavuddeyo n'agamba temumulabirira abaana muba mugjeeko temumuwa buyambi mumukuba mumutulugunya. Sooka otubuulire omukyala omumanyi? Nze omukyala mbadde simumanyi sijja kulimba. Kuba nange amawulire ngalabye nga googalabye ku makya omutimbagano. Nira ngalabye kubanga ndowooza ne TV emu yagakubye ku mutwe gwabwe. Bagakoze nga amawulire ag'amaanyi ennyo. Naye nga nze mu Sudaani kyemanyi ebya famire ebya famire ebiseera ebisinga tebitera kubanga byogerebwanga naddala especially ng'oli musajja muli muganda. Era ndifaalinga nga Tadias yavayo n'agamba nti nno ye mukyala we nonavayo n'amulumba era ajja kuddamu kumulumba ajja kumuddiza kigambo n'ekimu ng'omusajja omuganda. Nga omanyi nti nange nyini egambye nti nange mbeerabe ku makya ate Mafia Boss yabadde kigangazi kusho gye badde ali mu kuyimbako era yakomyewo ng'ako kakimanyi akyawumuddemu. Naye nange nabanfunya information nga ngazanyiza information ngenda kuba mbawula information eriwo ey'omukyalo gye bawadde naye nga kimanyi abaana bagamba abaana basoma. Ekitegeeza kituufu omukyala yamuzaalamu abaana? Nedda nze wangamba nti abaana 3.
Esebo. Bemanyi nze nganze basoma. Basoma kati wangamba kati just emboze jegegegedde so tinga muno nja coveringa up story. Okay. Male finding out. Wabagamba abanze bemanyi abaliyo champion Tina. Oyo golengera ku TikTok. Nze zikwanga nze simanyi oba yamuzasi yamuzala. Ochekeera. So kati ekyo kyagandi era family. Byose byangu byakuyingiramu unless nga tata wabana bude nayogera. Okay. Natuwa information kubanga nzo omukyala gwe manyi ali makago ye Mama Junior. Okay. Yes sebo. Mama Junior si azala champion Tina. Sija kulimba si information eba fanya information entuufu. Ja kubanko bolira. Nesazo information eriwo yo omukyala oyo. Nze gwe manyi ali makai Mama Junior. Okay, kati mu bigambo bya Eric agambye nti walizo okubeera nga waliwo abalabe abamukozesezza. Kituufu fango ni mulina abalabe era oyinza obba nokolayo. Bayitirivu nnyo. Tulina bannamawulire, babbuloga, bannabyabufuzi, abantu ssekinnoomu, abapoliisi, agamba buli omu. Mulabe wa Fangoni. Ayina endowooza enjawulo ku Fangoni. Nga yinako endowooza egikkakkanya wansi n'alemererwa. Abeera mulabe waffe. Abalabe basinziira ku kikuto tumulya alien bava kuki okubalumba ennyo. Nanti olw'ensonga nti nno onoonya owawo osobola okufuna amasannyalaze nosooka n'obulwawo. Kubanga imagine artist okumala emyaka 2.5 ku myaka 3 nobaga oyina emikwano emingi emiyitirivu egina abantu bonna abo mu ggwanga Uganda nga buli anoonya engeri gye batuukako nga tosobola obalamu olugendo lwa Alien Skin engijazzeemu nti omuvubuka yali anyoomebwa tasobola kubawala wakabi n'ebyo n'abikola kati ne byewuunyisa abantu abalala. So abalabe basinzira ku bintu ono n'amaanyi ge byakoze nti twalemerwa omu kwa paati eno kati tumuyite waneeno bwe tuti katumuyite bwe tuti okitegeera. So they are looking every angle okubanga bamunafuya wansi. Babeera nga abalabe batuuse oyingira mu famire tolowooza nti nno babeera babatuukidde ddala awaluma? Tebayingidde mu famire, tebanayingirako mu famire. Gwe oyina bukakafu ki oba omukyalo oyo oba eyakubya akatambi nti nabeera ku Fangoni okitegeera. So oyina osooka n'ofinding out info. Singa interview agikoze ku Fangoni nga gyagikoledde ogamba kali yagenze mawulire so kitegeeza ebintu bye nga yabimanyi. Okay. Kuba teri n'omu yabudde ku Fangoni gamba nti otumumanyi oba naye gaye bugambi twalengedde nange nayidde mawulire nange nagenda ku finding out tegeere nti yaani. Anti bw'otunuulira ebigambo bya mukulu wa Alien Eric tannamwegaanako nti no tamumanyi wabula agamba bamukozesa. Nanti kati Eric ye Eric nze nagamba ebyange. Okay. Nze nagamba ebyange. Ekitegeera nti essaawa zino eno nga Eric wagambye ye nga yagambye ekyo nze gambye nange omukyala nyinza okuba simumanyi nagenda finding out bambuulire kitya kulagera bangi balina kukubeesemera bambuuze nga gwe leka sobola kwogera kigambo kye simanyi ngenda kwesula mu ntata. Babeera nga waliyo abamukozesezza nga bwe bitandise okubeera nti no bitambuzibwa oyinza bbawa bubaka ki? Eno move gye bakoze nayo nayo move simbi kubanga buli musajja yina nga okubya osambya akajji osanga embeera eno bweti okitegeera. Buli musajja yina nga asambya akajji osanga embeera eno especially ba celebrity. Era embeera yaliko ne ku Eddie Kenzo oba mujijjukira ebiseera ebyo yali nga yakafuna Rema. Kituufu. Embeera eno yaliwoko neera ng'omusajja yina omuganda olina kizanya ng'omusajja omuganda professional wise. Okay. Okitegeera. So kati bino byonna ebiriwo abali mumukozesa eno move mbi. Move mbi. Tulina okumanya nti info ye agenda kuvaayo. Okay. Tujja kumanya info nesa zino Fangoni nga yo teri nekimu kye tumanyi oba nekimu kyavuddeyo. Okay. According ku mukyalo.
era bina manfuja information yakuba nkubuulira kale mukama wange neyanzeeke tata nange neyanza okay ndowooza mukitegedde basebo ne bannyabo oyo ye Stickman mu Sudan munnamawulire wa Fangoni oyo atuukira ddala ne mu kisenge so naye kanjogereko ne Nalongo Kitone badde nnyo mu ssaga z'abakyala okulwanirira abantu biki ate nga munywanyi wa Fangoni ayina ebigambo byabadde aŋŋambyeko awo bye njagala nziremu mukubire tuwulire sayidi ye kuba naye ayina byagambye so saagala kwogera bintu nga sirina nnyo gundi kankubire wano omukyalo ono tulabe ki ekigenda mu maaso ekituufu bamukonjera bamuwaayiriza bamukola ki Nalongo Kitone mbadde ngezaako mufuna naye ne baŋŋamba ali ggulu so kamukubire bukubizi njagala mufuna direct naye Nalongo Kitone wange nkulamusizza maama nange bentosebo oli Kachumbali TV ensi ekuwulira Kachumbali enjagaza tukumanyi nga omukyala asinga okulwanirira abakyala banne mu Uganda n'okulwanirira omuntu wa wansi ate nga tukumanyi nga omukyala owa Fangoni boss obudde buno nga kyaliiwo nnyo famire yange era sijeegana naye waliwo story evuddeyo nga egamba nti nno omukyala ng'avaayo akomplaininga nti mafia boss amutulugunya yamugobye ewaka abaana be yabamugjeeko talina access gye bali ate nga n'ekiri ekyo bwe yali akyali ewaka yamugattako omukyala omulala mu nju emu yali yamugaana simanyi oba yali yamugaana naye atutandikire ku omukyala yo wamulabyeko omukyala mulabyeko naye bad chance mbadde simumanyi omukyala tomumanyi mbadde simumanyi era nga simulabangako bo bakyala ba alien abalala obadde obamanyi nyina gwe manyi mukyala we wewaka owewaka ye gw'omanyi ono lwaki avuddeyo anti era olina kubuuza ye kuba nange gw'omubuuza simumanyi wabula tekijjaawo kubanga amanyi alien asobola okuba nga yamuzaalamu wabula nze nkugambye simukola ki tamumanyi era simulabangako omukyala bw'obeera nga omuzaddemu abaana mwanditegeereganye kyenkana ki ye okulaba ku baana be naawe okubeera nabo anti kisinziira Kachumbali omukyala bw'azaala abaana n'abasuulawo omusajja n'alabirira abaana be kisuubira ate mukyala kuvayo n'agamba nti bantulugunya banzigyeko abaana okuggyako nga toli updated kubanga alien yennyini yakolako interview nga yeeyogerera kyeyafuna obutakkaanya ne madaamu n'akwata abaana n'abatwalira nnyina n'amuggyako abaana n'abatwalira wa maama we twogera ku baana kikaaki waliyo abaana abalala nga sibe bano bababeera ku Fangoni alien babeera nabo omukyala agamba yamuzaalamu abaana 3 n'abamuggyako maybe be babeera ku Fangoni anti tugende empola n'abamuggyako nga babbanga ki ti nga bakyali bato lwaki ajja kati ayagala laba ku baana be ye mubigambe bw'agamba ate ku Fangoni gy'agamba gye baamukubidde abadde talina access nga tagamba babadde bamutulugunyizaayo manyi Kachumbali amawulire malungi neno okukozesa common sense kirungi nti omukyala bw'avaayo n'agamba nti alina abaana ba alien ng'abeera ku muzigo n'abaana abo nga bwe mpulidde bagamba nti maama waayo zengoye n'alabirira abaana nga gwe munnamawulire omutendeke njagala kubuuza baana ki my point nkitegeera baana ki buli muntu yeetaaga obbakola ki obbamanya kubanga alien gwe mmanyi alabirira baazaala alabirira baatazaala alabirira abamwenkana obukulu n'abamusinga obukulu kyogamba ku bantu balabirira ku Fangoni tasobola labirira baana be atayinza kulemwa era ekibuuzo kiri nti abaana aboogerwako bali ludda wa nze mu mawulire obwedda gempulira
nga kiraga nti omukazi alina abaana ku muzigo era aliyetamuwa buki buyambi kyokka ate ensi yonna eraba aliyeni n'abaana be mu mawulire kufangoni twagala kumanya abaana be bogerako be baani yekiina ne bannu oba omukazi alinayo abaana abalala twagala afuna obwenkanya bw'aba alinayo abaana basatu nga entabalabirira twagala baleete ensi ebalabe tutandika obbalabirira